Ngamba gwe Calvin Kayanja mama wadugalira ngeki. Kutotole mukuwayo. Anti kama nyidde neda genda kwa account ze olabete yampostinzeyo. Wemba nakoga wemba sako galwachi wala yagala nkuwe kasolo kange ko manyoko. Kasuku yaga Junior yafune sente. Esente zonna nazifuna. Zonna nazifuna. Kati nzimba lwentozi. Malempu mule. Ku myaka 3 bondaba ku social media. I'm 27. Byonna mbikola kati. Ntuke nga nsoloza. Naye anapangisa ku nyumba zange. Nze nesonywa sina budde bukogera go. Amposinga ngani amanyinyo. Otanza kuwayiriza. Wemba nagana okuzina kati bwenzine kwako kabuto akalinga kabatule ko manyoko. Gwe mudugavu gwe mumpi kati kiki kyolina mu magulago. Ngamba gwe Calvin Kayanja ate nkusaba video yange gideleting ku account yo. Ya kawadde level nkuwadde jodda. Anapangisa ku nyumba zange. Abapangisa bawedde. Land Road. Era bwenzimala bwenti. Ngafuka Land Road. Kati oli abo ba Junior basama bwasami. My brother. Oja genda okuzuuka ogaine Junior bino byonna yabijjawa. Kukola nnyo. Nabirabye nga nkanta yo ya. Kalebula asibya. Malaya, nakwata milioni yange mu n'ekitundu nenjikuwa. Nga nfiirinze Sorrent abasajja bakweyambululiramu. Era nze mwennyini nzo mu kubana Uganda abakutuuza n'enkubuulirira. Ne sente ze wasooka okukola mu ebbaala nze yazikuwa. Ze mwanywa ne bamalaya banno. Oyinza okunnyonnyola banna Uganda. Sente wazijjawo ezasooka okukola ebbaala nga wakava ebweru. Sinze yatuula ne bye wannyinnyonnyola eby'ekitambo ekikutawaanya ekyokusera. Ne nfiiringa Sole ne nkwata ne ku sente zange nkuyambe. Otuuzizza wali engalabiyo oweddeyo sirimu akukenenudde. Oli mu kwonoona linnya lyange. Abakazi abandi abafiiringa batya nti nze Kayanja nali nsabye omulambo gufaanana ggwe. Ebyo bye muddamu nze sina kyenfiirwa. Keera ku makyompe mule ngenda kujja wano nkubwe mule. Bye mubeeramu anti Kayanja wakitiibwa nnyo nze ndi musajja munnaku wa Iruzi Nursing. Bye mubeeramu ggwe kasirimu akukenenudde akumazeewo oli ku stage esembayo. Akadde ke wandi concentratingzemu n'okola emikwano eginaawerekera akalamboko. Oli mu kutankuula ntalo. Nze nakuyamba Katonda talina kya manja gy'oli. Sina bwe nkuyita naye nakwata milioni yange mu n'ekitundu n'enkusaasira n'enkubuulirira. Abasajja bakweyambululiddemu buli kikoli mu buli kisiraani kiri ku ggwe muntu omu. Olemi concentrating omire empeke. Tokyalina bw'oli. N'empewo yennyini ekusuula ku ttaka. Obubina bukulinga obugaati buno obw'ekikumi. Bufaanana nga bwa ddole n'embwa tekulya. Akadde ke wandibaddemu onoonyezi kutwala mu lihabo concentrating ozzeewo obulamu bwo oli mu ntalo. Yalina opportunities zonna mu ggwanga lya Dubai. Ye yasalawo kutunda bitundu bya kyama. Tumuyambye tumubuulirira agaane tukole ki? Nze nfiiringa Sole nga sirimu akutwala nga nakubuulirira. Ne nkwata ne mu nsawo ne nkuwa ssente wakola mu bbaala. Ate nazo zennyini n'ozirya ne bamalaya banno. I feel Sole nze Kayanja. Soko kwatemu katono muntu wange abagala okugenda ebweru emirimu gigino gitambulirawo sente zoteekamu nga vize kuli mu ngalo. Ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya ojja kuba otufuna buterevu oba noti 7 nya 17 45 27. Twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe mu ggwanga lya Kuwait ne Qatar ne Dubai. Interviews zigenda maaso salary milioni 1.5 n'abo abasobola okukola mu biyungu ng'oli mwana wa bulenzi basasula milioni 1.7 mujje mukole interviews bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ate mutambulira waka sente oteekamu nga vizo girabyeko. I feel Sole nga sirimu akuluma nga nakubuulirira ne nkugamba wenenya abasajja okola ebyamakulu n'ogenda mu land of opportunities gye tutwala abaana abakola emirimu egy'enjawulo gwe n'olabayo bwa malaya bw'oba wankulayo sirimu nzire wano nsimpasayizinge kolerera kole mikwano ginaawerekera akalambo ko mulimbo n'esonyiwa. Tomanyi kitaawo tomanyi nnyoko. Ku Kampala oliko nga bw'omu. Wenno oyengedde olinga emiwumbo oli Kayanja. Malaya gwenji gyako ekisiraani kyo. Ekyokuba nti buli musajja akwebakako yakubwa accident. Ebyobusezi bonna ekitambo ekikulinnyo ekiro n'obuna emiwabo. Ekikukenenudde. Nkimanyi bulungi byonna wabinyumiza. I'm the only person yali agezezaako kuyamba mu buzibu. Neewuunyizaako kulaba nti ate otandise okundiirako ebyo ebinnyo byo. Ommeketerako amannyo. Njijako obusiru bwo ne sirimu ovaiko omutuuzo omire eddagala. Nenenya malaya nenenya. Konna wala gyakasise. Wala gyasise malaya sirimu ne wala gibikumazeewo. Oli Kayanja. Shut up.
Leka kuswaza bakazi bendianze kayanja gwola bawano ayiti kidasi women nga bawulira batya nti nasaba omulambo gwembwa ekizibu kyosa kyo oyina ogenda olumba buli omu ejo lero ovuma bebe kulu lero ovuma kamilioni tubuliddwa ne bwe tukuyambira saha. You can't fight everybody. Gona abira mulungi omu saa gwasigo okogera ebyamagezi tugambe nawe kanyine kengesa ovuma kamilioni nawe era wetaaga buyambi. You need the rehab saha. Nawe wetaaga buyambi. Yes, kamilioni muli wangu tuchikiriza. Gwe gwategere nnyo. Kingisa gwategere nnyo. Amatu abamunga temunnanenya nabalala. Namwe mwekube muko tochi. Ogambe okay, bino mbyogedde kamilioni, but what about me? Nawe saa totegeera. Era nga twalesa abategeera toyinza kuvaayo. Nawe ine bizibu yatesa ine bizibu bingi. Takati kamilioni waba yakuliddemu olukwe. Byonna byenzikiriza ati bituufu. Genda jabeera otuule naye omugambe nti mayanja siri musanyufu lwa ABCD ebyokudaawo olekanire tebijja kuyamba saha. Stop shouting like a mad dog. Chibo bibiri ovuma bebekulu, chibo bibiri ovuma kenso, lero ovuma kamilioni. Sir, who are you? Gwani mugwanga lino abantu bonna bolwanagana nabo bakusinga. Sometimes the silence is the best revenge. Ebintu ebimu kingisa tebyetaaga kubaamuka, byetaaga buwongo. Kamilioni waba yakunyiziza genda jabeere seguku. You sort out your differences. Kati fobi tugamba tukuyambe ki? Kachigulo lya bugi muchiwenda kubiringa chikude chifude ku map. Nabagamba wali wakakaza kalinga ku internet kuno. Pulira mutima gundi magwagala kuvaamu nakatago kanuma nama buli kimu kinuma. Kinuma. Egwanga ligenda busindika gannyo. Muli ku TikTok mule gabimwa. Amazima gakatonda muguru. Abakazi abeyambude empayo mwali successful. Aganyo gimusinika. Olini wabanga yeyambula. Nga mulowooza nti ali bulungi. Wali si walina okubeera. Katonda gyali kikirizagana gwe embizi gwampuliriza. Kirizagana Katonda gyali. Nege yena gyeri Katonda bagamba nti nakweka olusololo. Nenduteeka mu ngoye. Ngera kye kyavaako Adamu ne Eve okukola ekibi. Bwe kwata olusololo n'oluteeka ebweru ayima ogera fango obonaabona. Era polisi ye Kenya yakutte Doni Nasa. Mube bamukutte nabo mulimu akawala akato. Doni Nasa era bamukutte n'akawala akato mu ggwanga lya Kenya. Jukira Doni Nasa yasooka kuddukira Congo. Bwe gyawunya mu Uganda, Doni Nasa n'addukira Congo. Yeekweke. Bwe yava Congo, Nasala n'adda Kenya. Gyabadde yeekwese Doni Nasa. Ebyaleetera Doni Nasa obuzibu. Omuntu oyinza okumbuza lwaki Doni Nasa yakwatiddwa. Ebyamuleetera obuzibu yakozesa akaana akatanneetuuka. Akaana ke bayita Nikolo. Ke kavirako Doni Nasa obuzibu. Doni Nasa yakozesa oba yeebaka oba yeegatta n'akaana akatannaba kwetuuka. Kaana kaali kato. Bazadde b'omwana bagamba nti omwana wa myaka 15. Era yakaliira ku Tiguli. Mugimanyi. Akaana. Egundi lya Busega wali bimala tesobola kumala myaka 2 ngeri ku map. Egenda kugwa batakawo n'amalaalo. Kuba Katonda takkiriza mu bintu bimutyoboola. Ebintu ebisinga onyiza Katonda kulya bisiyaga. Obwenzi bunyiza Katonda. Katonda tawa mukisa bwenzi. Buli lojja n'oteeka ebitundu ebyekyama waliwo abantu abakuba akasabbuuni. Kati oba okoze ekintu ekyo ng'omuntu akuba akasabbuuni abaazi na musambu oba muzimu gw'atamanyi. Osobola kuba ng'oli musajja nga nze bajjo ndi Uganda nendaba video ya Gloria Bugi nekukuba akasabbuuni Gloria Bugi naye mbanzi n'omuzimu gwe simanyi gye guva. Ekyo ekikwambala ne weemazisa kyoyo kibinyo kiva Magombe. Olowooza obuwomi obwowulira mu masturbation buvaawa? Obuwomi bwowulira mu katapu buvaawa? Egyo giba misambwa emyoyo gyasigala ku nsi baba baafa dda. Gwe mulyo okuba akasabbuuni okola bwoti nti ayi maama nyumirwa wowe kumbe oli mu kulya lubaale, oli mu kulya musambwa, oli mu kulya muzimu. Ate ng'omuzimu gw'olya guyinza okuba gwafa accident. Ng'omuzimu gw'olya guyinza okuba gwafa bwavu. Ng'omuzimu gw'olya guyinza okuba gwafa musezi.
kati muzadde abaana b'emyoyo mu bbanga mu basazi mu balogo mu batemu mu muzina musinyi mugamba masturbation kasabuni. Masturbation is a sin. Kati bino bigulo lya bugi bi agent bya sitani.